Ebimu ku bizibu ebiri eri Uganda ye reading, watching and research culture. Y'ensonga lwaki nti abawandiisi b'ebitabo ebatuuka okuwandiika ebitabo babijjuzamu bifaananyi na nnyimba olw'ensonga nti bamanyi nti omunnayuganda tagenda bisoma. Kale n'olunaku olwaleero nkomyewo n'ekitundu ekirala ku mugenzi Sarah Birungi. Sarah Birungi y'oyo gw'olaba. Mukwano kankubulire bw'otuuse ndabye ekimyaso mu kaseera ako nfunye ekikyamu n'omubiri gwesisiwadde tegala okimanye okuva na leero obulawo siba na mirembe kano k'otuuse ggwe musawo wange avumula ebirwadde byange ati nkwata ku mutima owulire oguntujje mukwano nvumula galimbi kanfuna akabugula ojanjaba ebirwadde byonna Sarah Birungi yafa nga 11 omwezi ogw'omukaaga 2022 yafiira ali e Maganjo ewa Prince Job Paul Kafeero. Bangi bagamba nti yali mu kikyala w'omugenzi Prince Job Paul Kafeero, ekintu ekitali kituufu. Baali ba mukwano nfanfe. Prince Job Paul Kafeero ne Sarah Birungi baali ba mukwano. Kale bw'atyo lwaki ajja atuuke okubeera nga afiire ewa Prince Job Paul Kafeero? Sarah Birungi yalina bbaawe omukongo Mato baatuuka ne baafuna obutakkaanya ne Sarah Birungi. Era okulwanagana kwe baalwanagananga entakera kigambibwa nti kuyinza okuba nga kwe kwamuviirako okufuna blood clot gye egambibwa okuba nti ye yamutta. Era nga we nabalaga mu katambi akaayita nabalaga nti omukyala Sarah Birungi okuva mu bulamu bw'ensi yavaamu omusaayi, abamu kye bagamba nti ayinza okuba yayabika mutima. Kale bw'atyo Mato yalinga ne Sarah Birungi naye nga balwanagana nnyo, era ne wabeerawo ne incidence emu nti Mato olw'obusungu obungi bwe yafuna ku Sarah Birungi yakwata akambe n'amusalasala ebisambi yenna n'amuleka bulere ng'afuluma omusaayi. Era ekintu ebyo bye bimu ku ebyo ebyamutwala ku Mirembe Medical Center wano ku luguudo lwa Entebbe okubeera nga ajjanjabibwa. Kale Prince Job Paul Kafeero ye kubanga Sarah Birungi ne Mato baali mu kibiina kyabwe ekya Ilo Stars, naye nga Sarah Birungi mu kibiina ekyo yali star, kati bbaawe yali talina nnyo linnya liryawo, naye weewaawo naye yali muyimbi mulungi. Kale batuuka bafuna obutakkaanya wali ewaabwe ekibuye ku Hollywood we baali babeera. Prince abiwulira, era Prince we yawulira nga balwanagana kwe kugendayo nga Mato agaddewo ennyumba, kwe kugamba nti Mato mukwano gwange totta mukwano gwange. Era we yawulira nga Kafeero azze kwe kuggulawo ne bakwata omukyala Sarah Birungi okumutwala mu ddwaliro. Era we bava mu ddwaliro eyo kwe kumuzza eno e Maganjo gye yali abeera. Ekimu ku bintu byeyinza okujjukira ebiyinza okubeera nga bisesa Sarah Birungi, nebaza Mama Robina Bisirikirwa okubanga weewaayo nnyo n'ojjanjaba mukwano gwo Sarah Birungi. Kati gwe muntu wange olowooza lwaki Robina Bisirikirwa ate yeyandibadde ajjanjaba mujjawe? Ekyo ewaffe wano mu Buganda ebiseera ebisinga tekitera kubeerawo omukyala okujjanjaba mujjawe, naye ono yajjanjaba oli. Gwali mukwano ogwali wakati wa Mato, Kafeero ne Sarah Birungi, kyekyatuusa okubeera nga ajjanjaba Sarah Birungi, so singa wekiteeberezebwa. Kale bwe kityo Sarah Birungi yatuvaako ku maaso nga 11 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2022. Abakyala mbalamula alikwata ku wange maama ono wange nnina omubwati avumula ebirwadde byange ali muganza nkulayirira nti ndikutambulira omuveeko mangu bammwe ab'emimwa gyammwe ab'eŋŋambo mbaseekeredde mumala biseera n'amaanyi gammwe somweyogereze tansuuza kange. Kale muntu wange, programu eno eteekebwamu ssente aba Kikaya College and Vocational School bakugamba nti twalayo omwana bamubangule. Ku lunaku lw'okutaano babadde n'amatikkira aga vocational, abaana abasomi courses ez'omu mutwe babatiikidde ku lunaku olw'okutaano, era kyenkakasa bangi kati bafulumye ebweru batandise okubeera nga bakola emirimu egy'enjawulo. Twinex International bali wali e Bulaga twalayo omwana bamubangule St. Michael Educational Center bali Kiwanga
mukono. Plan B Records eri mubende eyo ekwata nyimba. Kale twalayo omwana bamubangule gwe yeetaga enyimba zino ez'akadongo kamu ntuukirira oluyimba woba esitude n'ojja ku library Kasubi ku kasooka kwa Vula Stage nduteerako nusu 5 ntandikira ku nyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nyimba za 15 enkola ekusingira obwangu gye tukozesa. Gwe yeetaaga okulanga olange ne channel yaffe nkuwaniriza nti jangu tubeere nga bizinensi yoba olyawo tugikuba abantu. Ensi gyeri mu kulaga emirimu gyonna gize ku social media. Mainstream egenda ekakana era tugenda kumaaliriza nga ebintu bino biriddewo mainstream ye TV ne radios. Kale kyandibadde kirungi n'obuukiranga bukyali mukwano kankubuulire gwe bw'otuuse ndabye ekimyanso mu kaseera konfunye ekikyamu n'omubiri gwe sisiwadde nagala okimanye okuvaana leero obulawo siba na mirembe kano kootuuse gwe musawo wange avumula ebirwadde byange kati nkwata ku mutima owulire nkuntudde ddadi nvumula kalimbika nfuna akabugudu ojanjaba ebirwadde byonna alumwazaale nsanyuse nnyo okukulaba gwe bwekulabye nfunye ekikyamu. Okay, Saala Birungi yani tulabeko ku Saala Birungi obulamu bwe obw'omu ndongo. Ojjukira Saala Birungi yajja mu ndongo nga mwana muto yeewagula bwewaguzi ewaka naye tugenda giraba eyo mu kitundu kyaffe ekinaddako. Wakyaliwo ebitundu ebirala nga 2 byengenda okugatta ku story eno Saala Birungi imufundikire kubanga bangi mwansaba ti Saala Birungi mwongereyo. Kale Saala Birungi jjukirwa yali Saala Birungi okusookera ddala yali mukyala mu police. Yali mukyala mu police nga akolera mu prisoners era yayimbirako mu prisoners band era nga eyo yali mukozi wa gavumenti naye nga ajjukirwa nnyo ne mu Super Rocket Band mwe yatandikira ne Carlo Nakimera era nga ye yali backup artist oba vocalist owa Carlo Nakimera. Gye yava n'agenda bakola Marine yali esangibwa Bweyogerere yali ekulirwa Dungu Charles. Dungu Charles sono yali n'enanyini Namulondo Gita Singers ndooza ne Wakawaka era yali omu oyo. Kati awe mulaba Jokers in Bweyogerere awo Marines Band we yali esangibwa. Kati bava mu Marines ne bawe mato ne bagenda ne batandika Euro Stars ne babanga bakolera omwo emirimu gyabwe. Era kati mwe bangi ababuuza nti Carlo Nakimera ne Saala Birungi ani eyali asinga munne. Carlo Nakimera yaliko waggulu ku Saala Birungi. Okay, kale bantu bange mbebaza okubanga mukyagoberera nze Muzungu David tukyali ku omugenzi Saala Birungi. Ebyo bye bimu ku bibiina bye yakoleranga mu Saala Birungi ajjukira nnyo nga omukyala eyali ow'ekiwago. Kati nga bawe mato yali musajja ndooza yali soft spoken nga olaba Muzungu David nti nze osobola n'okunjoga munnange ate n'ensirika nene neetonda nze munnange sikeeyana na mukazi. Nkugamba bugambi nti munaye gonsinze. Kati ne mato bwatyo we yali ne Saala Birungi nga balwanagana enkya n'eggulu era buli muntu amanyi Saala Birungi abawangala nabo story eno basobola okubeera nga baginyumya nti baali balwanagana enkya n'eggulu. Kale okwekuba kuno tikwekumu okwaleeta clothing eyamuviirako okubeera nga afa. Bangi boogera mbu yalina akawuka yalina ki. Sisuubira nti akawuka kaleeta clot. Omuntu asobola okubeera ffenna tulina ebirwadde ebirala n'ofa ekirwadde ekirala. So kale bw'atyo Saala Birungi. Mato mu nsonga eno teyakwatibwa era ye yasigala akole ejije. Ye mukadde waffe Robina Bisirikirwa n'abeerawo nnyo ku mukwano gwe wanga n'ekimu ekijjukirwa nti Robina Bisirikirwa nga bali mu ddwaliro eyo yasiba Saala Birungi. Baali basiba Robina Bisirikirwa twist. Kati Saala Birungi n'alaba akaviiri ako n'akeegomba n'agamba nange waakumala nange ansibemu. Kati Saala Birungi n'agamba oluvannyuma Robina Bisirikirwa nti naye Robina okimanyi nti akaviiri kano bayinza okansiba ate nenfiira wano. Naye ate okimanyi nti omuntu waafa tebamuziika na nviiri kati oba olina okunsumulula enviiri zino
era bw'atyo yafa n'akaviiri ke aka twist akaali kamusibiddwa nga Robby Nabisirikirwa ate nadda ku maiti ku myaka gy'emito gye yaliko abeere nga asumulula akaviiri ako akaali kamusibiddwa kubanga wano mu buwangwa ekyo tekikkirizibwa. Bw'atyo Prince Joe Kafeero ye yagolola mukwano gwe Sarah Birungi. Kale muntu wange nkwebaza okubanga okyangoberera, nsaba ongoberere ku YouTube, Facebook ne TikTok. Programu eno njiweereza buli oyo anjagala. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst, beerawo nkomawo n'ekitundu ekirala n'ekitundu ekinaddako kye kigenda okufundikira. So Sarah Birungi mubajjuddemu ebitundu 4. Twakola ekyasooka, kino kibadde kyakubiri. Ngenda komawo n'ekitundu ekirala ku buzaale bwa Sarah Birungi, obuto bwe, nenfa okutuuka okufa olunaku lwe bamuziika. Then ndowooza ekitundu waliwo abeebuuza ku luyimba lwa Namuleme, nalwo ngenda kujja nabyo amaaso ku lutimbe. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Byobwerere byakoma olaboneka buyonjo wanisu tenakoye kungubya okunkulisa nyanga byabbule kompoza lulavugi mukwano kyeteriwadde kanika kale musuka mwosula isaba amazzi waddogi tulatu kiwerabe omusajja woobwe bwapeo tezolabu zemugambo nazikowa zitwalire ebyoko kubanga kyemusawo twejjekamu mu ngalo n'abaganda bagera byenange ndyeyo. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57.